Waliwo vidiyo gye tuzze okwogerako olwaleero, vidiyo egenda mu maaso n'okubeera ng'etambula ku social medias ez'enjawulo eyaleese obuzibu wakati w'omwami amanyiddwa nga Patrick n'omuwala atannategeerekeka linnya, tetutegeddeko nga ye oba yemmirayo, something like that. Omwami ono amanyiddwa nga Patrick Ayoyi Ajuga yeerikodinze ng'asabattula muwala wa mukazi we. Omuwala ono ayita mukyala wa Patrick, abadde ayita mukyala wa Patrick Ssenga. Kigambibwa nti mukyala wa Patrick yabadde agenzeeko ku miitinga mikwano gye mu bino byemumanyi nga ebya Niigiina, nga babadde n'omukolo ogufaananako bwe gutyo mu Kenya. Omukyala yatambudde n'agenda mu Niigiina weeyo. Kati ndowooza bwe yagenze musajja wattu Patrick nga ndowooza yakoze dda pulaani oba yakola dda pulaani ne mwana muwala ono. Mukulu Patrick ndowooza ng'ategeka ssimu nga batandika kwerikodinga. Kaakati ekizibu we kyajjidde wabadde wamu tekinnategeerekeka mukulu Patrick engeri ki gye yapostinze vidiyo eno ku social handles ze. Omanyi nga Katonda anaakuvaamu bwe bityo ebintu bibeera. Tamanyi naye engeri gye yagipostinze, kubanga yagenze ku Facebook n'egenda ne ku Twitter. Kaakati mu bwangu obw'ekitalo omwami ono Patrick kwe kukwata Facebook ye n'agidireetinga yonna n'agisaanyaawo, wabula yakoze ensobi emu yokka yeerabidde okudireetinga Twitter. Kati abantu nga vidiyo baagirabye dda negetinga viral ne bagidownloadinga ne batandika ogisaasaanya mu nsi yonna n'ebeera ng'etambula. Okusinziira ku banneiba abaliraanye ekitundu ekyo wabeera abantu abo, bagamba nti omwana ono omuwala abadde bateebereza okuba nga yazaalibwa mu mwaka nga gwa 2000, okuva mu 2000 awo. Omwana ono kigambibwa nti bwe yamala okusoma high school nga ndowooza nga awezezza emyaka nga 18 awo, yatandika okukola obwa maid mu kitundu ekimu ekiriraanye ekitundu ky'omwami ono mwabadde abeera. So yakola emyaka egiwerako ng'ebiri, then bakama be ne basalawo ne babeera nga bagenda ku travelinga okuva mu ggwanga bagendeko wabweru. So kitegeeza omulimu gw'omwana ono gwali guweddewo. So omwana ono n'ayogera ne anti we n'amukkiriza okubeera nga ajja abeereko naye ewaka, ng'ate bwe banoonya omulimu omulala omwana ono gw'anaakola gw'anaakola. So kakati munnaye omukulu ono bwe yalabye nga omukyala agenze mu Niigiina ze Kenya, omukulu n'agamba nti kye nayagaliza ng'embazzi kikoze kibweyaga asudde, ng'omukulu atandika kusabula kaana ng'asabula funa. So ekisinga okukwasa ennaku mu kiseera kino nti omukulu ono Patrick kigambibwa nti abadde yafuna akawuka ka mukenenya, ate nga twalabye vidiyo abasinga mwena mwagirabye nga yeegasse n'omuwala ono nga tebambadde. So nakyo kikwasa ennaku. Poliisi bwe yalabye vidiyo eyo ng'etambula nnyo, etandise okutambula, basazeewo ne bakwata omukulu Patrick olwamukutte n'amutwala mu kaduukulu. Wabula bwe yabadde mu kaduukulu kigambibwa nti ate oluvannyuma bamusanze kwegamba agezaako okwagala okwetta nga bamaze omuteeka mu kaduukulu, kubanga kirabika omukulu ono yalabye nga atandise okubeera nga obuswavu, ekikolwa kye yakoze eky'obuswavu ekyagetinze viral nga tajja kusobola kigumiikiriza mu nsi eno, n'asalawo yeggyewo mu bulamu bw'ensi eno ng'ali mu kaduukulu. Ekitaasobose bamusanze tannafa ne bamukwata ne bamutwala mu ddwaliro basobole okubeera bamujjanjaba ate bamuteeke mu kkooti asobole okuwera ennemba n'emisango ensi gy'emuvunaana. Mpozi ate amawulire amalala ag'ennaku kwe kubeera nti omuwala bwe yakizudde nti vidiyo eri mu kutambula, okutambula etambudde egenze Wanjiko, ate nga n'omusajja ono Patrick yakwatiddwa, omuwala yasazeewo n'agula omuguwa era neyetta neyewoneka ku mugwa n'afa. Wabula nga tanneetuga yawandiise ebbaluwa era egamba bw'eti, katugibasomere. Yagiwandiise mu Luzungu. Ebbaluwa eno katugibasomere, yagiwandiise mu Luzungu, wabula tugenda kubeera nga tugivuunula n'abatategeera bulungi Luzungu basobole okubeera nga nabo bategeera omuwala ono kye yategeezezza bwe yabadde nga tannaba kwejja mu bulamu bw'ensi eno. Yawandiise bw'ati, yagambye nti Dear Mom and Dad, yagambye nti abaagalwa bange abalungi, maama wange ne taata, I'm sorry I had to do this. Munansonyiwa nti mbadde nina okukikola. I love you very much. Nabagamba nti mbaagala nnyo bakadde bange. Life has become unbearable now. N'agamba nti mu kiseera kino obulamu bunsobedde ebitagambika.
sikyalina bwe mbukwasaganya. I'm the evil nagamba nti now I'm the evil that everyone is talking about in the country. Nagamba nti mu kiseera kino kati nze nfuuse ekibi oba ekisekererwa buli omu kyayogerako mu ggwanga lino. I brought you shame. Nagamba nti mbaswazizza. I brought you shame when you expected the best. Nti mbaswazizza nnyo ng'ate bambi mbadde munsubiramu birungi byereere. I cannot live like this anymore. N'agamba nti mu kiseera kino sikyayinza kuwangaala kuba kubeerawo mu bulamu bwange nga mpita mu kino ekiriwo mu kaseera kano yadde. Omwana kyamususseeko n'asalawo agula omuguwa n'agweteeka mu bulago ne yeewanika. N'asembayo ng'agamba nti nze Miloyo. Mwana muwala erinnya lye abadde ayitibwa Miloyo. Ye ebbaluwa nno omwana gye wandikidde bakadde be bambi nga tannejja mu bulamu bwansi eno. So kakati nze bwe ndabye ebigenda mu maaso ne ntunulira vidiyo engeri gyetambulamu ne ndaba engeri abantu bonna gye bagyogerako, ndaba nga oba ani gwe ku sayidi ani bw'oba olaba ani ow'okunenyezebwa mu kintu kino, kubanga tukirabye nti omukyala bwe yagenzeeko mu kitundu ekirala mu mikolo gyabwe egy'abakyala egya Niigiina, omwami n'afuna opportunity eyo n'agamba nti ne batandika emikolo gyabwe. Naye omu ku bo yalikodinze vidiyo eno ekitannategeereka ani ku bo yakoze eki eyagirikodinze vidiyo eno era yalinkinze etya mu bitundu by'ensi yonna. So ensonga eno mwe mugiraba mutya? Kubanga omuntu bw'atunulira vidiyo walaba nga omwana teyabadde nti vagini, teyabadde nti yabadde tamanyi kyalina kukola, kubanga abantu abamu batuuse n'okugamba nti omwana kyeyabadde akola yabadde asinga n'omuntu omukulu kyakola era mbu abantu abasinga banyumiddwa nnyo vidiyo eyo nga banyumirwa omwana ebintu byabadde akola byabadde akola. Gwe kubanga kale wagirabyeko vidiyo eno wamma ggwe oteesa otya? Omwana ono ayinza okuba nga yakemye omusajja ono okugenda mu kkubo ery'okukemebwa, oba omusajja ono yakutte omwana ono abali tanneetuuka. Anyway, kitalo nnyo eky'omwana ono Miloyo. Mpozzi ate n'omusajja agezaako okwetta mu kaduukulu gye yabadde bambi, naye ng'obulamu alaba takyasobola kububeyalinga, kugamba bumutamye buganye.